Ali ekizimbe kye twayitanga ekya mukulu Sebaana. Mwakiyitanga kya Sebaana? Naye nga si kiki? Simanyi. Ate ebiwandiiko saabitunulako. Ebiwandiiko byakyo saabitunulako. Kukire wano mugabe wali Alex Mugulu. Era wuuyo agenda ng'asemberera ddala. Anaatera okugwa mu luguudo lwa Kabaka. Anaatera okutuuka mu Kabaka Njagala. Akkirire ku ngalabiye ntawetwa. Kaakati atulaba ku BBS telefayini yaffe mukadde kano lwaki okwogera ku byafaayo twakuvuddeko nti embeera erabika naffe tususseeko omutanda atusembere era okuva we tuli kati okutuuka byafaayo ebikolebwa olwaleero kati ffe naffe tufuuse ebyafaayo ebyolwaleero era omukyalo yonna mbaolanyi gwolaba naye kati afuuse ebyafaayo ebyomukolo guno byeba oli munyumyako olyagagatiza omukolo nagwotabuliro ku BBS era okukakasa ebyo era nze nagubawa agudde mu Kabaka Njagala kati aserengese Kabaka Njagala wuyo ayisizza ekika ky'enkima era olengera kyankima anti nkyabyengakiita ebika biriko bingi naawe kuvuba anti kyo nkirabye n'ekyobutiko ndikirabye ng'akiyitako kaakati akkirira anaatera okutuuka ku ntawetwa kubanga awona waterevu era eyo round about ye agiyitamu wakati kubanga erimu oluggi era lukati lukuddwa bulungi kakati awo ogenda kutandika okuwulira ekijjobi kuba n'abasirikale bonna abadde ku mmotoka bavuddeko abantu bamulize oluguudo abasirikale bafubaga baseemu wakati so abasajja avuddemu atambuzza bigere olumazeeko ntawetwa n'ava mu mmotoka ogenda kutandika abasajja atambudde n'abasirikale atambudde Kabaka waffe atambudde enseemo tebuliro bannanga Katonda ndaba Saabasajja avuddemu atambuzza bigere Saabasajja atambuzza olumazeeko ntawetwa n'ava mu mmotoka atambula ayolekera atambudde ebyo nno byongera okugumya abaganda atambudde Kabaka waffe atambudde enseemo tebuliro Katonda ndaba nengera Kabaka kalina ekizibu kye nino neŋŋanga ayagala okuva wano ate nserengete Saabasajja atambuzza bigere okuvaano ku ntawetwa atambula ayolekera olubiri Saabasajja atambula okugumya abaganda kubanga ali mu kanzu ye akyali era tasobola na kutambula nvayo bwakyeri nengera Kabaka nengera Kabaka kalina ekizibu kye nino kimanyi neŋŋanga ayagala okuva wano ate nserengete kale tuula wansi oli mu studio omusajja ono okugirira mu kitundu kya Mailo Saabasajja atambula majestic ali mu kanzu ye ekitundu kya Mailo kati ekyo ekitundu kya Mailo atambudde olugendo naye abantu kyokka mu bungi bw'abantu beefuze bamuwekuwa watambulira eno ebbali bayitirivu era tewali amukoonako bagwa wansi abawubidde Kabaka ndabazzeeko n'erudda abeerudda babadde bamugamba tetukulaba oyise sayidi eyo yokka abeeyo bokka oh my God katonzi jokizza edda twagendanga okulaba omupiira ng'abawagizi bayinza okwekatoka banna ffene eno twasasudde omupiira gugusamira sayidi emu Kabaka azzeeko ku ludda waliwo abo abali mu bya tractors opposite ne city council eya Lubaga division waliwo awo restaurant awo nga wakayisa ku university alabika ayimiriddemuko kubanga abantu basusse obungi ayina ne bamubuuzaako ne bamanyiye ng'omuntu nti gundi ono kamubuuzeeko oh my God abantu bayitirivu ate bannamawulire bawera n'omutwalo kuba buli alina essimu
buli alina essimu eya smartphone oyo ye munnamawulire akwata kifaananyi azzeemu mu mmotoka ye amaze okulamusaako Kabaka azzeemu mu mmotoka ye alamusizaako ku bantu era bawewedde omutima oli ayinza okugamba nti awo nno era kale naye gajjukira gwatuwuliriza bwali ku BBS atulaba fe okuva we tuli tuli wano nnyo ddakiika 2 oba omutuuseko n'olwekyo naffe atuli kumpi nnyo abaana abavuga pikipiki ezikulembedde Kabaka abambadde ebyambalo bimyufu nga mulimu omunagiro mweru era ne helmets waggulu. Omanyi we tubayita ssanyu lya Buganda ssanyu lya Buganda n'olwekyo bagenda mu maaso banatera okutuukira ddala kati ku mulyango. Enkola eyo ey'okukulembera ne pikipiki ezo era n'okuzituuma ssanyu lya Buganda yatandika mu mwaka ogw'1955 Kabaka Muteesa owookubiri bwe yali akomawo okuva mu buwaŋŋanguse baali bamujja ku kisaawe okumuleeta ne bateekawo pikipiki ezo era abavubuka beekolamu omulimu ne beeteekawo pikipiki ezo ssanyu lya Buganda. Kabaka n'alaba nga kirungi n'agamba wabeerewo ekitongole ekya ssanyu lya Buganda. Kakati ate obwakabaka bwe bwavaawo nekikola ki naye bwe tutuuka mu budde obw'amatikkira nga genda okubaawo waliwo mukulu sezaala wange mukulu yeddira Naŋŋonge anzaalira omukyala bamuyita omukulu Kaboggoza ne mutabani we Mpagi ebyo byonna obinyumya abantu bayitirivu nnyo kumpi okuva twakuge nti Kabaka atuuse ayingidde mu luguudo oluno olwa Kabaka Njagala tannaba kutuuka ku Twekobe olw'obungi bw'abantu nga baagala ababuuzeeko naye ataze okuyingira ddala kati abuzaayo ndowooza mita nga ziizo nga 2 okutuuka ku wankaaki wa Twekobe. Obadde otumalirayo mbadde kugamba nti ku buseera eby'amatikkira omunkadde oyo anzaalira omukyala bamuyita mukulu Kaboggoza nga bali ne mutabani we omwana wa mwannyina bayitanga Kabaka ayingidde olubiri aluyingidde ayolekedde Twekobe wankaaki amuyiseemu ayingidde bulungi nnyo obwedda ba Carlton Scovia we babadde baweerereza kati watuuse butereevu tuli mu lubiri lwennyini munda. La convée.